Edda mu Buganda ffe gye tutaalaba bakabaka ba Buganda baabanga n'ekyogero kyabwe ku kyalo ekiyitibwa Nakabugo. Ekyogero kino kyaliraananga ekiggwa kya Bikkobe era eyo Kabaka Mwanga asooka yalinayo n'eryato lye. Kale olumu Ssekabaka Kyabaggu yali ku lugendo lwe ng'agenda okunaaba mu kyogero ekyo. Omugga Kabaka gwe yasooka okusomoka yafuniramu olubugumu. Era na buli kati ekitundu ekyo kiyitibwa Lubugumu. Kabaka Kyabaggu bw'atuuka ku mugga Kaliddubi, omubiri gwe gwamera olutiko ne gufuuka ekibiribiri. Na buli kati ekifo ekyo kiyitibwa Kibiri oba mwe mukiyita Kibiri. Bwe yeeyongerayo Kyabaggu mu maaso n'anaaba awo n'olubugumu. Ekifo ekyo Kyabaggu we yanaabira wayitibwa Kanaaba n'okutuuka leero. Ensangi zino mpulira eŋŋombo ya Kabaka Mwanga ekutta akati. Kale nange kyenvudde nsalawo okubawaayo ekyafaayo kimu ku Kabaka oyo gwe mukozeemu eŋŋombo. Ssebo olumu ekiro mu ttumbi, Kabaka Mwanga oyo owookubiri yalagira musajja we Kisiga omutamanya ŋŋamba akuba eŋŋoma etegeeza abambowa nti enkeera waali wagenda kubeerayo omukolo gw'ekiwendo. Omukolo gw'ekiwendo sijja kugunnyonnyola nnyo mu bulambulukufu olw'obutaagala kusiikuula mmeeme z'abantu wano. Abantu olwawulira eŋŋoma y'ekiwendo baatya. Baali bamanyi nti engeri Abazungu gye baali bazze mu Buganda ebintu ng'ebyo byali byadibizibwa. Olw'okutya kuno abasinga baddukira wa mukulu wa Mwanga eyali ayitibwa Kiweewa, Apollo Kaggwa ne Lubanga okubasaba okwogera ne Kabaka aleme kuddamu mukolo guno. Ng'abantu bwe baasaba, Kiweewa, Apollo Kaggwa ne Lubanga baasalawo okugenda bamatize Mwanga kyokka yeerema. Ono baamusanga ku mwalo ng'ayolekera Ssese gye yali ategese okukolera ogw'ekiwendo. Bwe baamala okwogera naye, Mwanga yabalagira okulinnya obwato basaabale. Amangu ago n'omulangira Kiweewa n'abalagira obutalinnya bwato obwo. Apollo Kaggwa musajja wattu yatya n'alinnya akaato. Kyokka Lubanga n'awogganira Kabaka Mwanga nti okufa n'obutanyagwa ye yali tagenda kulinnya kaato. Awo Kiweewa kyava awogganira mutowe nti olaba n'Abaganda bagaanye okukuwerekerako Essese, lwaki tobivaako? Mwanga yawulira obusungu obw'ettumbiizi n'akwata wansi w'akaato ke n'asikayo omugemera wala. Lubanga n'awoggana nti wuuyo agenda kututta, kale naffe tusooke okumutta. Abaasonga mu Mwanga emmundu, Apollo Kaggwa n'amuboggolera nti tokikola, muleka atteko omu ku ffe naffe tunaamutta oluvannyuma. Bwe tumutta awatali nsonga, ensi eri tukyawa nti twasse Kabaka waffe Mwanga. Kabaka bw'alaba ng'abasajja bakakasa okumutta, yayita omumyuka w'ekisalosalo n'amulagira okuzzaayo amaato e Mmengo, kuba ye yali asazeewo agende Munyonyo awummule. Bw'atyo n'asiibula, kyokka ate olowooza agenda okudda nga Kiweewa nnyonyi ntono tamuwambye. Munnange bw'atyo Mwanga bw'awambibwako obwakabaka bwe omulundi ogwasooka. Ddala emboozi teba nkadde. Njogera ekyekyekira nninguka nakola ntya agalirala mu kolimo.